mawulire si malungi, mawulire mabi era gatukubye enchiko y'amaanyi. Nange nentindika egenda okuva ebusoga n'ezijambo egateko mu process ey'okuwerekera Mwami Tamale Mirundi. Bakadde bange mwenna abasoose ku muzindaalo wano bye mwogedde bituufu, nange ngenda kwongerezaako bwongereza kubanga nafuna omukisa nange nentambuzaako n'omugenzi gwe tugenda okuwerekera olunaku lwa Sande. Nze Tamale Mirundi namulaba mu 2002. Mu kiseera ekyo nalina emyaka 17 naye ng'era ndi mu byabufuzi nga n'omu ku ba political celebrity betulina mu kiseera ekyo, era yasitukira nnyo ku bimeeza bye twabeerangako mu kiseera ekyo, naddala ekya Simba wakati ekya Radio Simba ne Mambo Bado ekya CBS eyo gye twasisinkana. Sikanya naye mu byabufuzi nga bw'abadde atambuza, naye olw'okuba ninako ettafaali ery'ebyobufuzi nagambye nti niwankubadde territory gye ngendamu si yange, naye kangendeyo nkungubagire Tamale Mirundi. Nze ku myaka egyo 17 mu kiseera ekyo, Mwami Tamale Mirundi yali atugumya ng'abavubuka abato. Era nzijukira lumu twali tugenda ku Simba wakati lwali lwa Sande, mwaka gwa 2002, ndoza gye myaka 22 egiyise. Mu butuufu teyalinamu sente mu kiseera ekyo, naye nga alina obutabo bwe 6, yalina obutabo bwe yali akutte bwe yali agenda okutunda ku share. Kati twali tulinnya taxi ffenna, naye nga nze nnamu 10,000, ate ng'obutabo abutunda 6 buli katabo. Obutabo akatabo ako baali bakayita olutabo lwa Piraawo. Kati nali ninnya taxi nemusanga waawo ku mini price ng'alabika aluddewo amazewo eddakiika nga 3, naye nga naye ayagala genda Kawempa wali programu ya Simba wakati. Tamale Mirundi yandaba n'agamba yanga jangu ogenda ku show yaffe kozi. Naga naye sinamu sente. Olinamu sente awo? Akatabo kakano kagakuwe. N'akanguze 3,000 eza Uganda. Kakati naye nemugamba nange nti naye sente zimpweddeko, kati nze nagenda ntya? Naga tulinye mu zino. Kati ze namuwa ne tuzirinyamu ne tugenda e Kawempe. Mu kiseera ekyo taxi yali etwalya singi 5 okuva mu kibuga paka e Kawempe ku poliisi, ne twambuka waggulu awo. Tamale Mirundi bwe yatuuka eyo, be baali nga aboogezi abasembayo ku show, nga mu butuufu buli muntu alinda submission ya Tamale, then radio neggalawo. N'atuyigiriza ebintu bingi nnyo, naddala confidence ng'ogenda okwadressinga abantu, engeri y'okumanaginga mu crowd ng'oli mu kwadressinga abantu, skills of public speech yali kafulu w'ekyo. Era simanyi oba mikwano gy'abalala yali abagambyeko, kubanga nze yali aŋŋambye mu 2004 awo yagamba nti ayagala kuzimba ssomero ery'amawulire, specifically nga lisomesa amawulire, ng'ayagala kuliyita Tamale Mirundi Media, Mirundi School of Media, School of Journalism. Yalina ekirooto, naye Mukama Katonda amututte nga tannakiteeka mu nkola. Tamale Mirundi ffe tubaye tetukkaanya naye kituufu politically, naye alina omukululo gw'aleese mu byobufuzi bya Uganda, naddala mu mukola political analysis. Ebyobufuzi mu biseera ebyo byali flat, ng'omuntu ayogera bwogezi n'atambula n'agenda, nga nekyategeezezza twekitegedde. Yali Tamale Mirundi yaleetamu innovation ey'okwanalizinga ebigambo ebiba byogeddwa omuntu omulala, yabadde ategeeza ki era yabadde akubaani. N'olw'ensonga eyo tuzze okuwerekera omuntu w'amaanyi. Era mu bantu balinako ettafaali be mbadde nsuubira mu lumbe muno,
mulimu Honorable Betty Nambooze sinaba kumulaba kukyanga ebintu bino bigwawo sinalaba na komenti ye Nambooze gy'oli yonna tamala emirundi akuyinako ettaffaali tomulyaza amaanya n'otalabikirako wantu wonna mu kumuziika omulala Mukasa Mbidde gy'oli yonna sebo tokkiriza tamala emirundi okuziikibwa nga tomuyinaako nga totaddeyo kigambo kyo omulala Joseph Luzige abalala leye yaddako ye yaffe kuba ffe twali bukadoogo ng'abo be basinga okukoppa tamala emirundi mu kudibeetinga era omulimu baagutambuza bulungi naye ebyobufuzi by'ennaku zino ng'ebimu bimanyi birimu obulyaza amaanya bw'amaanyi birimu obukuusa bw'amaanyi bulimu obutaagaliza bw'amaanyi abantu abo bemensionize tuyinza okuwerekera musajja ono nga tebalabiseeko kiri eri bo naye nze nga Bigirwa Moses nasazeewo n'enzija nga nkimanyidde ddala bulungi nnyo nti wano ekisinde kya PLU kirinawo amakanda mangi era mbalaba beetala naye era njagala okubategeeza ntamala emirundi si wammwe mwekka abaddewo ffe twakola naye ng'alina mu prime time ye mwe mukoze naye nga n'okutegereka takyategerekeka bulungi nga n'abamuwakanya bayitirivu nnyo naye ffe twakola naye ng'ali mu prime time era yaderivalinga era yazimba ebintu bingi era nga mumaliriza olwokubanga t-shirt ya PLU zirabye wano mpitirivu nnyo mbawulira mwagala kukwata buyinza nze mbadde manyi muli mu buyinza kye mbadde manyi naye bamulowooza nti muli mu buyinza omukisa gw'okubukwata guyinza obutabeerayo kubanga munaabukwata ddi nga naffe tusinzidde kati nze nasazeeko ebbendobendo lya Eastern Uganda eyo gye nkolera emirimu gy'ebyobufuzi era twagala kugatta ne bannaffe abalala ab'omu regions endala tulabike nti tuleeta enkyukakyuka mu Uganda n'olw'ensonga eyo aba PLU munoonye bwe mwenyiga nga bukyali naye munaagamba nti mugenda jjajja akite mu kibake wakatikati awa tuyinza okirwaniramu kubanga wekuba kulya mulidde basebo ne bannyamu mugadde wange tamala emirundi gy'oli yonna nsaba Mukama Katonda akulamuza ekisa omuntu omupimye w'okumpi ayinza okulowooza nti ebikusobyeko bingi ku nsi naye Katonda bw'ati bwe yasalawo tamala emirundi alivinga obulamu bwe ekisinza okunnuma nga mmaliriza nti namusisinkana emyezi 2 nga tugenda kukola show ne muganda waffe Kwezi Robinson neŋŋamba Kwezi ne ttiimu eyaliwo awo emuhandolinga ne mbagamba mumpe omukisa omusajja ono munoonyeza eddagala ewaffe ye Busoga erimujja ku Mwenge wana mulaba nga ataddeko ziri awo 2 alina gyasimuludde ate ng'alabika talina appetite yakulya mmere ne mbaga ewaffe waliyo obusajja obukyalina eddagala erikola Kwezi n'aŋŋamba naye nga bw'omanyi ebintu bya Uganda byayonooneka tumuweerawo eddagala ate n'atabuka ate n'afa obuvunaanyizibwa ne budda ku ffe tukirowoozeeko batwogereko ne famire ye mbadde nkyakitetenkanya ate Mungu n'amukola ki Mungu n'amuyita kitalo nnyo okulabika nti sisobodde kubeera part of team esobola okutaasa obulamu bwe kubanga abakuva ku Mwenge yali agenda kudda ku luguudo atambuze bulungi nnyo kubanga ffe twali tutambuza naye nga tumanyi omwenge gwe bwegukola ki obwongo bwe bukola basebo ne bannyabo mwebale nnyo kojja wange Mwami Musagala sanso okulaba gwebala okujja tamala emirundi ono bye baatukuza politikale era nsaba Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe.